naye anife enjala jja kunzitira wano obyokulya mubireete embirira ate mu kamera nyiiza abantu nga ndya nga nkola nga bavaako nga balaba abatalya ate empisa omuntu okwogera ng'ali ebyo byekisiru mu bigambe bali omuntu okwogera nga omuntu okulya nga ate bw'ayogera ezo emboozi zasigala mu banaku nedda omumanyi kakati nga mugenda nga mwenna mu butika amatama kuba mulya okitegedde kati ŋŋaana okwogera ebigenda mu maaso olw'okuba ndya n'ekirala mbadde channels nnyingi okuli abatalya kati gwe genda olaba atalya oyongereyo ate muzeyi kyova nkwagala tomala nnyo budde bw'aba nga nsiriwalirako obwenkanidde awo manyi kiringa gamba kyamantama kuwemula n'owuliriza buli okuva letandika paka lweggwa nga bakola bati bakaayana baleekaana bw'owulira nga gwe tebyagawulya bigambo ezitaliiko baleekaana naki teziriyo oba ezitaliiko bavuma ekitegeeza naawe oba olina gy'okyagala akasaawa bw'oba okaguze n'okasiba ku mukono kanyuma naye bwe kaba kakyali mu ssa lya dduuka tekanyumiramu kiri ekibokisi muwagireetedde nakisudde wagingulidde naye kati oli bulala n'akasaati keeko nga buli muwaleeteera ddala onyumye nze ate kati gwe olina okumanya ebinyumira kuva ku makya bwedda kugamba onyumye era nja kukkiriza ate koŋŋambye nti nyuma nja kunyumanga buli lunaku abalumwa balumwe omanyi abalumu balowooza nti mwampadde busente okubaako byenkola kati njagala balowooza mbu twakuwadde sente abagambe nti obadde kyali waffe kuva dda byotubeereddemu nga nesiterabakati ate nammwe mwenna era mutuwalampe omanyi olina omuntu watuuka nakutwala ewaabwe muba mufuuse baganda kuba nze mmanyi ewammwe ne maama mmumanyi ne bwogenda bugenzi nomugamba nti Sematimba yabadde bw'ati tye mwabadde naye nti kati ali atya nti bw'ati ye tatawana kusituka balinaani ne balina Shamimu okitegedde so subscribinga likinga nsaba mpisewo Ramen Hasport basangibwawo Kabowa ku kizimbe kya St Anne kubo ly'omukulu w'Emmamba Gabunga Road ate nga nono wa Mmamba basala enviiri z'abasajja ku mutwalo go ate era n'ofunya ku ka wifi kabwerere okonokosa abaana bagenda okuyoyoota bangamba bagira kalina kamasaji ke bakukola era akaviri kakuze gendayo bakusale njala gendayo Saturday Saturday so tuli ku Flower World wano ku Bombo Road batunda ebimuli bwenna abaagala okusurprisinga ku baami bammwe naddala abakyala mwemanyiza okuwa ku basajja bammwe ebimuli abasajja ennaku zino babadde beemanyizizza ekintu ky'okuba nga bawa ku bakazi ebimuli ate abakazi ne mukisuulira ddala mulinda babawe kale jangu wano oguleko ku kimuli namwe abalina amaduuka nga gatunula bubi munda interior nga mubi jangu wano ku Flower World ate babeerenga edduuka lyo baliyoyoota obwana bujja ne buyoyoota edduuka ate ne libanga ddalamu n'akabanga obwana obwo ke bumalaawo ku dduuka eba mileage jangu naawe olina eddiiro lyo naye nga tomanyi bimuli ki byoyinza tteeka mu nnyumba bakubulya ebimuli by'omu nnyumba ate ne byoyinza otteeka wabweru so tobeera eyo ng'onoonya woonojja ekimuli kya birthday oyagala kabbo ka muwala oyagala kimuli kya muko omanyi abagole muteeka abako ne mubateekako obumuli obwo nga bubi basenga bwe baleeta nga mulinga bwe mwanoze mu nnimiro balibanga abanoze ebimuli by'omululuuza ne bamwambaza bwambaza musajja atu nga talina kiddako ate onaaganira n'olowooza oba oliawo bakoze kino twawukane bwawukanyi ku balala so mujje wano Bombo Road opposite n'amafuta ga Rubisi okuliraana SMK Tires mujje mufune ku bimuli ebitegeereke kadamu abagenda mu mbaga abagole muvayo nga mukutobugolo obumuli obwo nga mwambadde gawuni nga mufaanana bagambe bafune ebimuli ebyenjawuloko ku bye balaba bitali wansi eri downtown ebitali bya bulijjo byolaba kamba olabe ekintu ogambe nti bino bulijjo gyebiri kamba wejjuse ekyabakozesa buli obumuli nga mulinga abanoze obw'ekikookooma ng'alinga akutte ekikookooma ate osusseemu nedda ssebo amanyi abantu bamazima tebagaagala wabaawo omuntu ne bw'aba ayambadde nankani ng'olaba ng'agisise ku ntenga egirya ng'ayambadde lugoye so leero we tukoledde ku Flori akamuli okalabye akakuli waggulu awo nange kennyini ate ndabikangako kati obeera wali ekimuli n'olabikanga ow'emyaka 25 Jab Nation gye nyambadde gye nyambadde 31 August ffenna tugenda kuba Lugogo
ku Millennium Grounds mujje tu celebrating hijab mujje mwena abakiririza modest nebo batoli musiramu nengo kiririza mu kwambala obulungi mujje ebyamasanyu gye biri tugenda kubetali paka kuwulira bubi zikira kuzikira owasomero ali eyo nga wandyetaaza okwetaba mu competitions zino jangu obeere nga ate weewandiisa oba obeere nga weetaba mu bikujjuko bino. Tulinayo abakyala balina okwambala black ate abaami mwambala amakanzu ameeru banne ekyennyambala tujja kifaako nnyo ebyo mmalaga gwanga mwasasudde olwokuba wasasudde tiketi ate ne tugamba yambala black ate gwe n'oyambala kyoyagala tojja yingira naye kakati kwolwo bagambeko bugambe ndi bali balina olugezigezi ojja kuddayo ewammwe ojja kuddayo n'olwo olunkulu lwo tetwagala kajanja mu kivvulu kino manya abantu olaba bamanyi ate mugule tiketi byonna mubiteeka emabbali amalala mugateeka emabbali mugule tiketi n'okubeegaya tubeegayiridde ekimala kati mugule manyi nze bantamako ekintu kimu bamaseeka gye bali bangi mujje tuba tuweyirimu ku nnyambala jangu omanye nti nno omukyala buli we weeyambula bikizibu ki byofuna ewa Mungu kiki kyofuna si byampaka tubeere nga tugenda step by step omuntu atereza mpola abantu abo balaba tobeegayiridde emirundi ebbanga eryo lyonna naye obagamba nti banne mukole muti kati omu kufa afe balyoke bayiike abantu emitwalo ngaaga nga 3 bwe bagamba let us do it bambi abadde alina kyakola kati nti luli lwaki bwe yabayitanga nga mulemerayo ate kati nolyokoja mbawadde obukadde 4 mbawadde 10 nze ndese bawadde amata gonna abakulu mwenna be tugenda otuukirira ku kivulu kino temutuwa nnyo buzibu muleme nnyo tuwa buzibu kuba tunaafa mujja kuwaayo amabugo nga ate n'amangi mulage nti muli b'amaanyi nsaba nneme beegayirira nnyo kuba n'okwegayirira okumanyi kitono kumanyi kitono kati bwe muwulira nga tuva mu mbeera nga twogedde obubi enkaluubiriza yammwe yeebeetuletedde ekyo so tuli wano ne Muzeeyi Ssematimba kojja Kagatto Yep. Leero olunaku olwaleero azze musajja mutebenkevu nga kitengejja. Ninga ennyanja gye bayita Kirimulala, gye bayita Pacific Ocean. Kirimulala. Oli mulala. Olwaleero olimba lw'enkudi olumanyi. Ate buli alungamba ate gwe nkyawo. Lwaki? Sirwagala. Neeyaluyimbye simwagala. Neeyaluziniddemu simwagala. Kati bw'oluteekako naawe sikwagala. Muzeeyi. Oluyimba olwo. N'ekigambo ekyo. Essaawa zino bye biriko. Ebisobola okubaako olw'okubanga ababyagala nabo bafaanana ng'oluyimba olwo lwennyini. Waliwo twabadde mu press conference egenda kubeera Kololo nga bakuza olunaku lwa family boogerako n'abantu ne bagamba abayimbi bagenda kubaayo bangi. Kati munnamawulire n'abuuza abamu ku batesitesi nti mugambye abayimbi bagenda kubaayo bangi tusuubire n'omuyimbi eyayimba enkudi okubaayo ne bamugamba owulidde nti tuyise bantu ba buvunaanyizibwa nga nabo balinga abalukuba. Waliwo mu myaka nga ne Uganda tennabaawo. Ennyimba edda kuba ekigambo ye alaganga eyakisabise. Kiruwa? Ekigambo ekyo. Stupid. Oyinza okugamba nti yakisabise. Era I wonder. Onansonyiwa. It is okay. Bwe mba nvudde mu mbeera. Gavumenti ya Uganda lwaki eyonoona ssente mu bintu ebitaliimu. Neesasula minisita Mulambo ow'empisa. Neesasula UCC. Kozi nowa ICT ne basasula sente ne bali ya sente mpitirivu wawulide sente bali ne baleko oluyimba ng'enkudi ne luyimba ne mugenda mukwata omuntu ng'abadde alina byayogera byamagezi oba alina byannyonnyola mwe ne mugamba nti aprovokinga abantu naye oko si kuprovokinga. In fact kuno kuinsultinga okuyimba oluyimba enkudi singa kati nzo yonna mukutte dda ne mubuuza kale na analyzing ekigambo enkudi kyekitegeeza. N'ebigambo ebyo simanyi ogira oti esokoola ffene simanyi okola biki nga mululeka nga lutambula lutuuke mu baana mwandibadde muyisizza etteeka there and then. In fact ebyo yandibadde decree nti oluyimba olwo teruddamu okuwulirwa mu Uganda. Naye ne mumuyita n'awoza. Naye ne mumuyita n'atawoza.
mwebale bannange saagala kubanga nkolanga ebintu bwe bigwa. Oyo temwandi muyise kumuwozesa. Mwandi muyise ne mumutwala kuba kakati oyo muvubuka ne mumutwala mu somero mu rehabilitation center oba mu somero ly'abaana ng'ekampiringisa. Tewaliwo wano masomero ga nnyimba. Ag'ennyimba weegali naye bwe tubayita abo abaana abayimba abo bambulireko abaali bagenzeko mu masomero ga music. Mu ssomero lya music bwe twabanga tusomesa music tewaliwo lwe tukulagira kuyimba kigambo ky'otategeera makulu kiteeka mu luyimba nga tosobola kinnyonnyola bantu kuba ajja kubuuza nti bw'ogamba nti akaasa mmeeme otegeeza ki? Bw'ogamba nti oluyimba nti oba tuleera birerya otegeeza ki? Bw'ogamba nti omwana w'omuzungu otegeeza ki? Naye no baleka omuntu ng'oyo na bino bye bayimba embooko ebyo ngo naye omukkiriza ng'ayimba ng'oli ayimba nti ani alina ennene nga mutikka n'ebinnyo. Lwaki muleme abakulembeze baffe muleme kutwala ggwanga mulireke ligende lityo ate be mwesibako omanyize kye nalaba ku bantu abo abakulu balina problemu emu nti beesiba ku muntu akola ekintu ekibi ne beefuula nti bamuprotectinga mu buli kimu. Oyo bw'ayimba nti enkudi kati waliwo abamwetolodde bati abamuliko bati abanene abamutambulirako abamusapootinga bw'ayimba kiti bwe mubanga abamwataakinga nga banguwa mangu nnyo mumukwate bukwasi agenda okuvaayo ng'abantu bayimba bintu birala nnyo by'amagezi. N'ayimba ani alina ennene nawulira oli ng'ayimba simanyi sirabanga nnyama erimu eggumba y'omu era yayimba ani ayina ennene anti byebyo oyo mumugambe nti gwe tetukulabangako ku siteegi yonna ng'ozzeemu okuyimba kuba toyagala kuyimba tomanyi kuyimba. Naye ate era ebivulu bye bw'abikola abibeerako ye prime minister kati nze nkitwala ntya kakati bwe mbagambye nti ebyo bya kisiru oli byayimba gwe prime minister ng'oveeno ng'obigendako bw'oba ojja kunnyiigira nti kuba njogera nti kuba prime minister gwe obeerayo amusole. Nze sisobola kukugamba nti kyogendako kirungi n'obeera ku kivulu nti sirabanga nnyama erimu eggumba nga gwe prime minister w'eggwanga n'osanyuka nnyo n'okwata n'obukadde 10 n'obumuwa nti akoze kyokka nga ojja kulaba ng'abazannya omuzannyo nti oba kakati emizannyo ng'abazannya kujja AIDS egyaki gyonna nga bo mubatambuza temubawadde omutwalo naye n'ogenda kwa ani ayinene ne bwe bakuyita tojja ne bwe bakuyita tojja bw'owulira ayimbye enkudi n'osituka supiidi ogende kuba bayimbye enkudi kuba ogirina. Saagala bintu bya kikeje omanyi kye bategeeza bwe bayimba enkudi omanyi kyabategeeza okimanyi nkyogere nze nno saagala bantu balekerawo abantu tuyisaamu amaaso saagala batuyiseemu maaso muleme kulowooza nti abatawemula tetulina bye tukola. Muzeeyo osomesa music omwana oyo baamubuuza lwaki yayimbye ekintu ekyo kuba abantu abaakikuba ne bayimbi banne baakikuba muri Kenzo Kenzo n'agamba yitaso ayimba nnyimba ki ng'ezo nange sisobola kukkiriza muntu oba mwana wange nakuluwuliriza n'agamba tebabiwulira bwe bayimba ezitegeerekeka ez'amakulu tebaziwulira ye yayimba genda ogule emmotoka oleme kufa nga toguze emmotoka naye ye agamba nti ennyimba ezirimu amakulu tebaziwulira kati mbwe ebyekisiru ebyo ennyimba ezo ezitalina nsa ezigenda okutwonoonera abaana baffe baziwulira mangu mbwe abantu bali stressed so bw'obawemula bawuliriza era bajja so kati bwe tukola ebintu by'amakulu tebajja kujja kyovala nti mubayita mu theatres ne batajja kyovala abantu bw'onoobayita mu Hijab Nation teri ajja kujja so people are just welcoming tibe babawadde amaanyi kati yagamba ziri ez'amakulu bakafeero bye bayimba nga tebabiwulira kati kafeero baali tebafuna bantu nkuba oluyimba lwa kafeero kati njagala ogende ku TikTok olaba oluyimba ennyimba z'abantu ze basinga okuteekako kafeero kubeerako ennyimba za Misaaki kuliko ennyimba za Geoffrey Lutaya kuliko ennyimba ez'amakulu ze zikola ki zeziriyo kakati bw'ŋŋamba mbu ziri abantu tebajja mu bifo mwe bayimbira nnyimba za bintu by'amakulu baagala we baba bawemula. Njagala ombuulire 31 December mu kisaawe ky'e Namboole babeera bawemula buwemuza abantu okugenda ne bajjula batyo. Abantu ku lunaku lwe babeera mu gundi baba bawemula buwemuza egindi mu nkuuka. Naye era abayimbi bwe batera babalanga bwe balanga baba tebamanyi nti bajja kuleeta mugwenyufu yenkanidde awo. Era bwe baba balowooza nti nno kati oyo nga bw'agamba nti abantu tebawuliriza bulungi bintu nga obadde oyimbye eby'amagezi.
nti basinga kwagala ng'owemudde. Oyo yani omuvana yali puzzle oyo liri puzzle tasobola n'erinnya lye kulyogera kuba amanyi bw'anaalyogera ajja kuswala ne famire yaabwe eswale n'ekika mwava kiswale bw'abanga bafiiriddwe waabwe nga baagala abantu bagira balibeerawo okwo ng'ayimba enkudi ng'abantu bawuliriza by'ayogera bawulira nga faaza abo basomera omufu baba bamusabira nga balaba abantu batambula bagenda ng'ayimba enkudi nga bakuŋŋaana muleme kusiruwaza abantu. It's because nti mwabayimba muli batumbaavu muli basiru mulowooza nti basiru bannammwe olwokuba mmwe musinga obungi mulowooza nti mmwe mukola ekituufu. Omanyi ekigambo democracy kyatutta. Omanyi democracy agamba nti abasinga obungi be babeera abaki abatuufu. Kati eggwanga engeri gye lirimu abasiru abangi be banaatufuga ffe be baba babeera be tugamba nti be batuufu kubanga bwe bawemula bonna ne baseka ffe nga naffe tugamba nti be batuufu kubanga be bangi. It's because nti abateekwa okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe nga bakola ku nsonga ezo baalagajjala bawoomerwa kulya buli ssente. Njagala ombuulire minisita wa gundi wa ethics kyakola. Ambuulire nti akola kino ebyo bye yandibadde akola. Ffe ebbanga lyonna lyonna emyaka gye tumaze mu music gye tumaze mu mizannyo tubadde waliwo department eyitibwa eya censorship nga era otwalayo omuzannyo gwo ng'omaze okuguwandiika oba luyimba ne balusensalinga ne bakugamba nti bino ebigambo tebisaanamu bino tebyagala bino tebyagalwa bwe bamala odduyitamu nga luteredde ne bakuwa kye bayita censorship certificate ne bagikuwa. Olwo oluyimba lwo oba omuzannyo biba bijja kuzannyibwa mu kifo kyonna oba mu Uganda wonna. Naye minisita wa ethics atuyamba ki? Sente omutemwa gwa sente ogufulumira mu ministry eyo guyamba ki? Guyamba kuba nti nno basaakaanya aboogera agagamba ag'obuwemu mu ggwanga komba beeyongere kye baagenderera. Kati togendagenda mu festival eyaki ey'enkudi nze Ssematimba singa kisoboka osooba mpola mpola n'ogenda n'ofuna abantu abamanyi okukuba embooko buli aliyo n'omukuba kibooko empitirivu. Abantu bakimenyerera nti ekiyimba kyabwe tebakyagadde. Era mbasaba busabi abantu bwenna bwe babagamba nti waliyo lonchi y'enkudi temulinnyangayo abeere n'enkudi ye. Bangamba nti waliwo agenda yenyu kale bwe babanga waliwo abanene abamwagala batera okugenda mu lonchi za nyali nennene za sirabanga nyama erimu eggumba ne mubawa ssente baligendayo bo ne babeerayo bokka mwe temugendayo abaagala empisa bagenda kukugamba tuveeko muzeeyi twesonyiwe. Oli serious wekka. Ani abadangamba aba bali okwo nze nange njasamirwako. Nze njagala olya kala nnumbe nti nayogedde nti oluyimba enkudi lubi angayulira agamwalabe ekinaabaawo. Nze sirina kyenfiirwa nga si mwangu agenda kukudda. Ani? Omuyimbi yennyini si mwangu. Bw'abanga si mwangu lwaki yakaluubirirwa okuyita abantu bajje ng'ayimba ebirungi? Bw'aba si mwangu kyeyandikoze yandimbye ebirungi mu butali mwangu bwe n'asikiriza abantu. Anti bwe baabigaana kwe kuddamu baani baabigaanirawa? Abantu. It's because talina byamagezi byasobola kuyimba naye ate nga abasiru banne bangi mu nsi bw'ayimba ebyobuwemu abaagala ebyobuwemu nabo gye bali nga bw'olaba nti wano bw'oba oyogedde ku kyobusiyazi abasiyazi bakulumba kuba bwe bali nabo be mwebali. Kati noono yayimba ebyekisiru bye n'ebyekiwemu kuba abawemu baki mwebali. Kakati gwa ayagala bawemu banno bayite mugende mubeere ku lonchi yammwe. Naye ffe era bayita nti agamba nti bawemu bayita bannayuganda agamba bannamujja mu mpagere nga tuwagira kyekyo gasiya. Oli asobola okujja okuwagira ng'ogenda ngamba ow'abantu butwa ebwo butwa bwennyini. So kati mwabasomesa music mukozeewo ki? Kuba luli babatte baalingawo mwenna mwalingawo nga mutuula. Nze ate bwe nali nsoma music ate nasoma ne taata w'abatte. Taata w'abatte omwami oyo ng'ayitibwa Edmund Batte n'omusajja omulala bamuyita Sserukenya Wassaanyi be baatusomesa music. N'omulala bamuyitanga Yeeko Mukasa. N'omukyala Professor Rose Mbowa ne Professor Mugalasi. Nze music mumanyi. So kati muyambye muti emijiji gino emito okulaba nti tebawemula nnyo ggwanga. Tuyambe n'abaana baffe abato abajja kuba kati muzeeyi ku busungu bwolina nomala osanga muzzukulu oba mutabani oba muwalawo ng'ayimba enkudweko mutta. Nsitawaana n'oyo kukwata bukwasi n'enkutwala mu rehabilitation center ne bakusiba n'omala nayo emyezi egi ng'oluyimba enkudi toluwulira.
era singa nina obuyinza buli gwe nandisanze aluwuliriza nga mukwata simubuzaako kirala kyonna nga muteeka mu kkomera olumujjaawo ennaku nga 3 nga mutwala mu rehabilitation center mutwala kampiringisa oba naggulu remand home nga nkuteeka eyo. So kitegeeza abantu abayimba ennyimba ezo Ozambe wamulabye? Ate Ozambe naye yampitiriddeko n'ayogera ebigambo ebyekisiru naye omuwala yennyini bye yeekola nabyo ne bintama bwe yeekulukuunya. In fact nalabye ku Kasuku ate yannyiizizza ng'akola ebintu bwe bityo ebyekisiru. Kasuku oli badde wange twabadde tugambe tetutabalagana ekyo kye wakoze nze nga tukyakwatagana sikyagala saakyagadde. Kwagalako mazima n'ababa obagamba. Hanse nkugamba bw'oba ofa n'ofa. Kakati Ozambe yasaana akwatibwe bukwatibwa bamuwozese ng'omuntu alya mu nsi olukwe. Kuba kye yakoze ate ekyo kibi nnyo. Kiki kyotayagadde mu Ozambe? Omanyi bwe muba muyimba waliwo bakugamba waliwo kye balina general expression ne wabeerawo ne gestures. Kati gestures n'ebintu ebikolwa ebyabadde ne acts ezabadde mu luyimba olwo zikumala bumaze okukyawa aluyimba mu mikwano gye abaana be aluyimbisa neyeegezaamu obwegeza n'obakyawa obutaba. Bannange muleme kulowooza nti Uganda sibagyonoonye. Lwaki muyimbira mu lulimi lwaffe? Kuba abazimba bennyini tetumanyi mawanga gaabwe. Naye olw'okuba bamanyi nti bali mu kifo awali abantu abategeera ate baagala kwonoona abantu baawo abategeera. Mubeere eyo ewammwe. Muleme kwonoona abantu ba wano. Muleme kulowooza nti kino kiddukiro kya buli omuseegu buli muntu yenna omunywanyi agava addukira wano. N'olaba omuwala oyo yaaniye. Simumanyi. Akawala simanyi kasifura simanyi sifura. Wejjeeko erinnya lya Shifura kuba eddiini y'Obusiraamu omuva erinnya eryo Abasiraamu tasobola kukkiriza kukola ebyo. Lyerinnya ly'ettuufu. Ebyo bye yakoze. Luyimba bayimbye buyimbi. Kadi anti Shifura lwaki bakozeseza Shifura? Ndowooza omulenzi aliko alinayo ka girlfriend ke bayita Shifura. Kakati nga keekakola ebyo babwanga ne girlfriend wo gw'olinayo eyo muli bubi era gwe omuliro gukulinze wadde nga sinze ngugaba naye gwe gukulinze. Mu byonna kye mulina okumanya wabulira ebigambo biboogera. Ebyo nabyo ng'obyogerera mu luyimba naye nga abantu abaluwulira batissa amannyo. Oli omulaba nga musanyufu nnyo n'ogamba nti kale laba embuzi eno. Ne bannamawulire ndowooza nabo bacontributinze kinene muzeeyi. Okukola ki? Okukyaza kati abantu bwe batyo ng'oli afulumiza oluyimba mwenna muluwulira lwabwemu ne mumukyaza n'alupromoti. Nange nsobola okukukyaza bw'oba okwata abakazi ku kyalo. Nenkukyaza otubulire lwaki eddokoloko ly'okukwata abakazi ly'olina. Mba si promotinze kukwata abakazi. Wabula abamawulire. Abamawulire babanenyeza bwereere. Balina kulwanika. Kakati tolaba nti kati naawe bakuvume. Kati walwanika bolwanika abalumanya nti mainstream zaganye oddukuba anti kati mainstream ziwe zigaana oddukuba kirungi nnyo. Kati bannamawulire bwe banayongera okumuleeta omuvubuka bajja kubanga bamuchallenginga abantu nga bamugamba nti gwe ebyo biwayimbi olaba birimu. Ate waliwo abantu nga ggwe bo nga bajja ne bagamba bya kisiru. Kati nalwo n'abavumengu nga bagamba bya kisiru temutubuulira. Ebyo byonna era waliyo abamuwana nga bwomanyi nti ekumi terikyawo. Abamuwana kakati kifaanananga bafaanananga abantu boolaba abantu abatemu. Simanya gwe wateekamu akayimba. Wangi? Kako? Wakateera mwana? Banteeramu kate. Ani yakakuteeramu? Mukyala wange. Yakuteeramu akayimba k'omukwano? Anti ngumanyi. Mukwano gubali bubi. Kakati obadde ogamba. Neweebuuza ku myaka gyammwe mutijja ki? Okwo tekuba kutijja, kuba kutegeera ky'okola. Ate era abantu abatamanyi kwagala bo balowooza nti ensi yonna erina butakumanya. Oba bwe baba nga tebamutijjisa oba ye nga tatijja. Ate bwe mba ntijja na wange gwe kati owuwobeera naye nga totijja naye. Nze owange mutukole ki? Mutijjise. Abantu bwe batyo bwe bakula. Mpola muzeeyi. Nedda si nze omanyi wangi? Host. Nze nkugamba mmanyi nti host. Naye host bwagezaako okuyingirira gwa hosting. Kakati era eyo bw'obanga oli eyo ng'otambula oli n'akumanyira nti otijjisa nnyo balo ng'omugamba nti gwe owuwo muleke. Nga bavuma kuno. Baani?
kumikutu bavumaanyi. otijja nnyo otukubye nnyo omusajja ajja kukyawa essaawa yonna agenda kukyawa abasajja baswaza anti kati tubugira tumwagalira wano bafalaawo abo baswaza abafalaawo ate abasajja mbo babayita baana bafalaawo ate bali bafalaawo naye ate kati talabangayo omusajja ajaguza na mukazi w'emyaka 5 gye bali kati basinika kyebi abo tebabawaana ate kakati nno nze nkugamba kino bw'abanga akwepankirako nti n'otijja n'omusajja anja kukyawa enkya nti gw'owuwo atakukyawa enkya ogira olinda okutijja naye kanti je naye nga tannankyawa bw'ali nkyawa nga nnoonya omulala ng'ate naye mutijjisa ng'era kibaluma ennuma y'emu nga mutikka ebinnyo ku ngulu anti kyemwagala omanyi baagala byonoonese baagala kulaba nga bakukyaye baseke naye nga tebaasala magezi kukwagala nnyo maama kafulume kokka nti bakukyaye tewalaba olwalutalo olwaliwo nga bankyaye bakukyawako simanyi bo baŋŋamba bankyawe baani aba social media ngate nze nga nange malira kwaba obudde tebalina byakukola obudde bwe baba tebabulina ebyokukola bye baba batalina nga balina kunoonya ani alabikanga gwe bakyayo baki tumwogereko okyakyamuke manyina n'okubanga oli talina viewership nakyo kimuleeta okuba nti akwambalira kati bwakwambalira amanya bw'onaamuddamu oba ojja kuba omuwa mayireji kati bwabanga boogera nti gundi bamukyayi omusajja amukola bwati omusajja wono ng'agira bwati ng'osirika omanyi osooka nga n'obuuza nti ayogera ku musajja we ye afaanana atya asobola okupositinga owuwe ne tumulabako bw'omanyi abantu abo aboogera nga yakugiddeyo omusajja we n'omutunulako totya waliwo kagaayi kamunze ke nnimanyi kaali kavuma abantu twakagamba kateeke mukazi waako ku kifaananyi nga tekasobola oli naye mukazi kakati oluyimba ennyimba nnyingi ezigenda mu maaso era kati omulembe oguliwo muzeeyi njawo omulembe gwa Eagles Production kati omulembe guno oguliwo ne bandi yakyuka ababandi basigaza ennyimba zaabwe ez'amakulu ez'enkadde naye abaana bano omugigi ogujja trendi yaabwe kati yakuwemula anti kati ogwe ng'omuntu aludde mu music nsaba otuwe ku magezi nti okuwemula kuno kunaawangaala kyenkana ki era bano abayimba ennyimba ez'obuwemu banaawangaalawo nga bamiisa ki banaddamu ne batuyita mu shoku Serena nabo ng'enkya ow'enkudi tumusange mu myaka misa gyalimu ng'atutuuziza nga tusasudde emmeeza ya miliyoni 3 kuba kati n'ab'emizannyo nze nakikola ne bagikusasulira miliyoni meka 3 ku mitwalo 10 ordinary ne bajja ne bavaamu nga batenda ab'enkudi bano balifunayo okuba nabo baagala kubanga bamiisaaki kyenkya bajje bateekeko esho ya miliyoni 3 ku mitwalo 10 abantu bajje ekyo nkikugambira wano bwe wali bayasobola obbawa emitwalo 2 ojjanga n'oŋŋamba bwe wali bawo ani ategeka enkudi Abitex nkuwa amagezi bwona bo kyayagala ebivuluyo bitambule va mu bintu by'ekisiru Abitex wa myaka gyammwe mwana muto kunze nze ndi emyaka gyange gyaba Moses Matofu era that's why I respect him kuba mukulu wo era ne bwe mukubira wane simu bwenti ne mugamba ndi Muzeeyi Music nze kuba yampita Muzeeyi Music lwaki akuyita Muzeeyi Music nguluddemu emyaka gyonna nga ŋŋendamu era awo bwe ntuukawo ne bamugamba ndi Muzeeyi Music ali ku mulyango mugambe ntudde wane emmanju ajje tuwogerere bwano so mutuulamu eyo ne mubiraba ebigenda maaso Abitex ng'oyo mukuze naye azze mumulaba temusobola muyita ne mugamba Abitex osusse wano olina okukoma kuba ekyokusooka obusozi mukwano gwange era nja kumuyita mugambe nti ogenda kwonoona kaaliyayo omanyi wano bw'oba otegeka n'ofuna abantu osanyuka ng'ogifuna naye abuuza nti oyo yatongozza kino ye yakireese nti ye abantu bakukyayira ebintu bw'olifa bye bali kujjukirako kakati baligamba nti tomanyi yatutegekera ebintu ebiwemula bw'owulira otya nga obadde otegesa oluyimba nga wali owulidde ku ennyimba z'eddiini abantu babamu baali nga tebazaagala naye Pastor Bugembe yayagaza abantu ennyimba z'eddiini ng'ayimbye za ddiini naye nga zikola ki nga zinyuma onnyimba okuzitereeza ng'ezo ffe twalina enkola gye twali twateekawo nga tuteekawo festivals bw'otegeka festival owa abantu omulamwa kwe banaayiiya nobagamba nti twagalayo oluyimba
nga gwe weeyimbidde luyimba lwo freestyle ne tusettinga ne kye tuyita gundi oluyimba olw'omulamwa ne tugubawa nti twagala guno. Edda waaliwo kye twali tuyita set piece nga abantu mwenna muyimba oluyimba lumu. Mwenna nga bwe muzze abayimbi bonna muyimba oluyimba luki ne tulaba aluyimbi obulungi. Ekyo abantu okuyimba ne bakutandika bwe batyo. Ne tutandika ng'abantu mubawa nti muyimbe ku bulwadde bw'omusujja gw'ensiri. Bwe mumala okuyimba mwe muba muyambye abayimbi okuba nti balina obwongo bagaziya ku bwongo okuyiiya ku kintu ekyo. Abamu n'okukola research ku musujja gukwata gutya. Ate ne Ministry ya Health muba mugiyambye ku bantu okubannyonnyola obulwadde bw'ensiri obulwadde bw'omusujja gw'ensiri ng'ate banyumirwa. Ekyo kye kimu ku bintu ebyali bireetese ennyimba abantu obutayimba nnyera ziwemula. Ng'oluyimba olulimu ekigambo ekiwemula tulusazaamu n'oba ng'otuyanidde bwereere okujja gye tuli. Ku myaka gyange gino naakategeera nti ddole w'omwana lwalina meaning enneekusifu. Mwakikolanga muti bakita taito z'ennyimba mwazijjangawo ekyalo omuntu n'ayimba oluyimba ng'omwana omuto tasobola kutegeera nti ekyo kino. Tukuze tuuka wano nakati oyinza okubuuza omuntu omukulu nti ddole w'omwana omanyi meaning yalwo nga talina. Omanyi Omuganda mugezi nnyo era yalina olugero olugamba nti twekisize akira tunamma. Manyi kyabategeeza nti singa oleeta kakati nga oli n'aleeta enkoko waliwo gwe nalabye aleeta enkoko naye siiyo bw'agikweka eri anti kakati gwe oli kutunamma oyireeta nja mumma sijja mmuwa. Kakati twekisize ye kyakola twekisize kyakola ye tagireeta we muli ne mutagirabako ne mutalowooza ali bana bwana ate ono ye teguba guba mu lugube kabeere n'omulugube kuba sente in fact ogwo mululu kagubeere bakuyita mu luvu naye oli twekisize ye tebayinza bimugambe ebyo. Kati ddole w'omwana oli bw'obanga olina ky'oyagala amakulu g'oyagala okutegeeza ng'oli bw'anaagamba nti gundi nti mubbi. Omuganda yali mugezi nga okugamba nti gundi mubbi oyo ye muntu ava ebweru wawaka. Naye ate omuntu owawaka nga baba baagala okugamba nti abadala obutamanya nti bagomba mugamba nti mubbi bagamba nti gundi oyo alimu engalo ne basabikako wadde ekintu kye boogerako kibi. Kyova olaba Omuganda nga ffe kati abeekakasa kye tuli buli lwe twogera ebigambo abamu bagamba nze oyinza okunteeka ku interview nga twayagadde kwogera ne mmala nga abasinga tebategedde bye tukola ki bye twogera kuba oba tuyagala babitegeere kuba mba saagala nga njagala abo abasobola obitegeera babitegeere ng'ate era buli muntu lwanaatuuka nga ku myaka gy'obitegeererako ng'osobola obitegeera. Kakati ojja kulaba abantu engero gwe tolaba oli bwe nkugamba nti nyinza okwagala okugamba nti omwana abakazi boolaba nti bonna be bamu n'enkomaawo otegeezezza ki kati abakitegeera bo baba bakitegedde naye oba ne ŋŋamba nti buno obukya buziba oli bwagamba nti obukya buziba aba awemula naye gwe tosobola kumanya naawe obukya buziba kakati nkubuulire bwe baba bawemudde byemba nkubuulira oli embuzi nze ate awe situuka bwe tunaba tuvudde ku nankani kuba olugero obukya buziba bwenkanya omwana n'ennyina okumwenkanya ki kati mbulya omwana n'ennyina kye benkanya kitodda nga munno kusirwala ojja kundeetera ebizibu saagala nnyo mbeere wano ate nga kyenneewaze nkikole kumwenkanya ki wallahi billahi nali manyi kolima nti maama we abakolimidde n'agamba nga bw'ogamba nti omwana akunyizizza oba omwana najja n'omugambako kati nga abaana b'ennaku zino abamu batagambwako n'omugamba naye lwaki odda ekiro omwana n'akuddamu bubi n'omugamba kale buno obukya buziba bwenkanya omwana n'ennyina. Ani akulimba lwaki olugero olwo oba olukozesezza wabi owani mugambye nti gye ndi gyojja kyekigendawo tomugamba nti kubanga naawe okula nga bwe nenkana era naawe ojja kujja okole kuba bwe batera okukola nti kale buno obukya buziba obukya buziba bwenkanya omwana n'ennyina tovola bagamba nti ku buko tebagera lugero lwonna engero ze bagerera ku luko ziba bino byaffe ebya ati
tie enkula y'omutwe yekuwa ensala gy'ogusalamu kuba guba gwa kiwala ate era ng'oyiiya nti ngukwata bwenti naye bw'odda mu kugamba mbu omanyi munnange akatono kazira mu liiso bali bataata bagira bati naye aboogezi bakyogera nti taata tuleese ebintu byaffe biibyo akatono kazira mu liiso tasobola kyogera ekyo teri mwogezi asobola kyogera okuggyako nga muyiga abayiga mpozi naye taliyo asobola kyogera nti akatono kazira mu liiso kubuko ate gwe mubaba bamuwadde ebintu nga tebimala nedda ssebo kati gwe oyogera bibyo oba owemudde ne maama w'omuwala n'omuwemuliramu bw'ogamba nti akatono kazira mu liiso Oluganda tetuluma kati oyinza okulaba ngamba omuko omanyi baleetera bw'oleeta ebintu n'obiwaayo ate naye n'aleeta kabbo kaki kamuwala gwe ng'olyoka ogamba nti munnange bagamba akuwa gwowa n'agira bw'ati buli omu omanyi gwe ompemula gy'oba owemuddemu kati nkugamba omuganda ekyamuleetesa engero ezo ng'alina ebigambo by'ayagala okwogera aleme kubyatula ababitegeera babitegeere buli muntu asigaze ekitiibwa buli muntu asigaze ekitiibwa omwana oli omuwulidde kyagambye agambye atya ti abaganda baabikkanga naye bw'aba yabisseeko kaakati genda ng'oyimba ne wamamawo maama mpa ku nkudi anti yabadde akinnyonnyola bw'atyo omugambe ni maama mpa ku nkudi oba ŋŋambira ku gundi ampe ku nkudi mugendeme kusaakiriza olw'okuba nammwe muli boonoonefu bw'oba omwononefu beera n'obwononefu muleke totwala nnyo nedda nti kati nze nina ekizibu kimu ekibi nkiyita kamera leka kumuyimbayo yali ku kamera andabye nga muyise ali ku kamera abuuzizza kibuuzo n'akugamba nti oba basabika n'oli naye yakoze yasabise ekya nti ambuulire mu kusabika gwe omanyi kye bayita enkudi gwe okimanyi oyina ekalaamu mpa ekalaamu ngikuwandiikire nkuwandiikira ekigambo enkudi ojja okukakasa ensi eno nkuwandiikira akuwa gwowa kuwandiikira akatono kazira mu liiso n'olwekyo njagala olwaleero mutegeere muleme kumala nga gawogera bigambo mbagamba era mbakakasa kino nti bw'obanga oyagala okwogera olugero lwonna omalanga kwekuba mu kifuba togera nga engero temuzimanyi kimala ebirala bireke kwata leeta peni kaakati n'alyoka agamba owozambe naye n'ayimba wawulidde ozambe ebigambo bye yakozesezza n'oluyimba saadduulira ate bw'oba walabye obuvubuwala baliko kasa nalabye ebikolwa wali saagadde kuwulira kati olaba obufaananyi bwe wakubye n'okwoza kati ne ŋŋamba tv zino kyova olaba nti abaana baffe tetukyagala balabe tv za wano nti oba oba olika kuba UCC eringa etakyakola nga bwe wagambye ne minisitule ya ethics naye tekola lwaki baleka edda balina amateeka mayitirivu nga mayitirivu oluyimba olaba wali active naye kati amaanyi gabaweddemu abaana babasinziza amaanyi abaana tebatusinziza maanyi it's because nti abalina obuyinza babukozesa okupromotinga ebintu ebyo gwe kakati ojja ogende olabe waliwo essente ze bagabaawo ojja kulaba omunene azibagabira ng'azigabirako abo bokka abakola ebyo owa theatre go anakola ebintu ebizimba abantu byogamba nti baka ogenda ozanye ku drugs obaka leero tuzanya ku domestic violence ojja banoonya bakubuli bwona bajja kugamba oli agamba oli amanyi ba artist nga ba artist bamanyi be babayimbi bannange oluzungu mu luyige mwabatera okutuwa ku ssente eyo oluzungu muleme kulowooza nti ekigambo artist kitegeeza muntu muyimbi si kye kitegeeza oyo aba musician artist oba performing art mwe muva ekigambo artists abamubeeramu be ba artists n'omuntu akola ekintu kyonna ekya performing yabeera artist therefore mumanye nti abazanyi b'akatemba n'abafirimu n'aba comedy n'abaki nabo ba artist era bwe mubanga muwaagala ebintu bitambule mwagala kuyigiriza bano bino mwagala kuyigiriza kugema baana kukola ki babadde bateekawo festivals ne tukola emizannyo egikwatagana n'okugema abaana egikwatagana n'olukusense kafuba biki kuyigiriza kulima n'ebintu ebiringa ebyo naye ne bwe mulikola ennyimba ez'enkanabwa
tezigenda kubajjirayo kye mwagala. Njagala oba mwe muwakana mukole ennyimba kale nga zigoba domestic violence bwali olabye nga zibakendedde ng'abantu nga babakubye naye ffe twatandika ate kati ne tubuzannya bwetwatandika okuzanya musajja yeetamu ekanaga naye ng'akubye ennyo omukazi kati naye bw'aba akuba kitama bannaye okuba omukazi tekigira n'okulaba obulabi omwana ng'alaba muzannyo nga babonyaabonya omwana okalaba nga child abuse nakyo mukiraba. So ne ba artist essente mu kisovo zimalira mu bantu abayimba ebyo simanyi nkudi simanyi ozambe ani ali nene ate simanyi sirabanga nyama eri bamanyi n'okuyimba omukyere mu nyama nga bawusanze babiyimba byowulira ogamba bano bali kuki ne bayimba emirundi enanga ne police ekyali awo etudde ate yebakuuma nno ibannange minister wa ethics onswazizza nnyo nali ndowooza nti gwosinga okutegeera ebintu ebyo nga babikuwadde naye ne bakola ebintu ng'ebyo n'enkya ne biddamu na luli n'osirika muteekawo etteeka oba gwe tosobola kale ffe mutu employing ffe tusobola obiteekesa mu nkola teekawo system ng'oyo takola kivulu nga taleese mu nnyimba zanaakuba nze kuziyitamu tulina ne media council ffe tugitwala emizannyo media council bw'oba onookola omuzannyo bwe nali ngenda okukola omuzannyo ku Serena omuzannyo nagushutinga n'otwatwalira kiripu eyo ne mbatwalira kiripu ne ntwala ne script n'amala n'agamba nti bino bijeemu oba ne bagamba kino kijeemu oba kino kirekeemu ne bakuwa ebbaluwa ekukkiriza okustaginga omuzannyo ogwo ku Serena oba ku National Theatre. Kakati nze neewuunya obumagalavu nze sirina muzannyo gwonna gwenzanye nga ebbaluwa sigiina eya media eyo kati yekola nga censorship certificate. Yes, kakati nze neewuunya obumagalavu tugisasulira n'obunafu nga kwotadde n'obutaba na buvunaanyizibwa Ministry ya Ethics and Integrity bwerina n'oba nga bateeka oluyimba ng'olwo oba firimu ze bazannya kuno oli n'aleeta omuntu oba n'ava eno ffe okuva edda nedda nga tosobola kulaga firimu ng'oli atambula akutte omukazi ku mukono n'amutwala ne bagula ekisenge n'akiyingira n'atuuka kutuula ku buliri nga bakyakiraga ekyo nga tekikkirizibwa. Muteekewo etteeka bawandike akagambo PGB simanyi kiba PGB PG bakateeke ku ki kati nga boolaba ffe abawawaaka wa Palmagic olina okuba ne censorship certificate era ekyanga tonna shooting nga bakugambirawo oshootinga but tuli ku PG-13 kati n'omanya nti byendaga omwana w'emyaka 13 bimufiiti ayina bifiitinga mu bwongo bwe ate nga n'omusajja omukulu bw'anaaba atudde ate tagenda kwesittaza kuvaawo olw'akaana kano oba okukagamba mugenda ondeetere ffene naye minisita n'otunula enkya n'olinda bakuwe erimotoka eddene mwotambulira n'emmotoka ezikuwerekera obugombe bwe bukaaba n'ogenda ng'oweevinga oyita mu bantu b'omaze okwonoona n'enkya ne bakwongera so Mr. President we've worked so much mukoze ekyo okwonoona eggwanga nga otunula butunuzi bukya bakulonda abantu enfeekezi n'abakutuukirira bajja kugamba nti oyo musajja avuma oba yakuvumye yes ojja kujja onkwate kubanga njogedde ku kufa ku bantu b'eggwanga baleme kwonooneka nga ebiyimbayimba ebintu ebikyamu bye bakola ng'otunula ssebo oba simanyi nnyabo si ye mutuuzo ye mukyala mutuuzo minisita tukusaba omanye nti eggwanga bwe linaayonooneka n'omwaka mwe lyonoonekedde bagenda kugamba nti gwe wali minisita avunaanyizibwa ku nsonga ezo tebagenda kusonyiwa abantu bagenda kujja bakuba amalaalo go bw'oliba ofudde bagakuba emigga emingi ennyo abantu ab'obusungu bagenda kufumba amazzi agookya baseko n'entangawuzi ne kaamulali babiyiwe emitwetwe w'amalaalo go olw'okubanga walagajjalira abaana b'eggwanga nga bw'okyalina nga aba interreligious council bategeka ebya family bagambe nnyo ne baminisita ku bintu bino ennyimba z'abayimbi Rose Akero abayimbi olulimi lwenjogera toluwulira buwulizi funa interpreter mukyala Rose Akero olulimi lwemba lwenjogera toluwulira funa interpreter kuba sijja kubyogera mu luzungu kuba ennyimba ezisinga n'owa gender mwenna mbagattako n'owa ICT n'owa n'ani omulala
balamu ebivvulu byonategeka oyo bw'oli muteeka mu kivvulu kyo ngenda kusaba baleme kukkiriza ki stage nga wadde oli minisita kati tuwawulo tulaba oba amateeka gakola oba tegakola naye ate agenda kisookeramu kitegeka ali mu promoters association ate nga promoters association etwalibwa balamu kitegeeza balamu yandibadde yagambye edde agenda okutegeka festival y'enkudi tekijja kukola Mr. Balamu sebo tukusaba n'obuwombeefu nze ndi musajja artist ate ndi omu ku baludde mu music abaludde mu bivvulu abaludde mu bintu ebyo ati mumanyi tokkiriza Abitex kutegeka kivvulu ekyo ekirimu eruyimba olulimu ebigambo ebyo okujjako nga agenda kutegeka kirala mwami Abitex ngenda kukulaba manyi ojja kulaba vidiyo eno nkubiraako enamba yange ginoonye ku muntu yenna naye ogirina nkubiraako ombuuze oba ompite tusisinkane tuwogeremu otherwise kijja kuba kibi nnyo ate kijja kgenda wala nnyo kati tugenda kuyita mu bannaddiini bonna mu interreligious council muvumirire nammwe ne sekuvumirira ekintu ekyo eky'abantu abayimba ennyimba eziwemula abantu bwe tunaabaleka nga bayimba ennyimba eziwemula bazanya emizannyo egiwemula omulembe ogujja gujja kwonooneka ffe we tuli mugusanze tukutte ati ne mumusanga nga tewaliiwo nga mutebenkevu nga buli omu abantu be twakwatako bonna mubalaba bye bazanya n'ennyimba ze bayimba Misa Kisemakulu oba Geoffrey Lutaya oba baseremba bagundi baana kyabayita mu mikono gyo kati be tuyinza okulabirako ne tugamba akyali ku mulamwa gwa muzeeyi Aisha Nakitto ye yayimba ki Aisha Nakitto yali mukabasudde ne babasudde abo bonna nabatraininga ne Kafeero wamutraininga yes oli waddamu nzisiri waddamu ndi waddaddala ate bwe mbanga twalinga tuzunga na Moses Matovu atongeza Kafeero yansanga ndi musajja mukulu ngako kaana akato ka myaka nga 17 okuze muzeeyi ndi mukulu lwakuba nti ndabika bulungi okusinga kyekiriwozesa abantu nti tuli mu myaka gyegimu naye nga nze ndi musajja mukulu ddala so abantu bonna abayita mikono njagala obuuze Misa Kisemakula kuba naye akuwa obujulizi tampulirangako nga nvaamu kigambo nti kyabwemu baki kyokka ate nga programu zenkola abamu ng'eyakojja naye toyinza kunsanga nga atendera embuka okujjako where necessary n'olwekyo abantu mwenna abayimbi abayimba be mwagala okuddira mu bigere Misa Kisemakula muwulira ennyimba zayimba muwulira Geoffrey Lutaya bwayimba ennyimba ze kale walukagga olabe owulira ennyimba zayimba naye wulira ennyimba z'abasebataze be mwagala okuddira mu bigere kuba bo bagenda kuvaawo owulire baddaani mugula ennyimba zaabwe kale waliwo abaana nga ba Vincent Muwonge Vincent Segawa ennyimba ze bayimba nungi abaali bayimba ennyimba ez'okuwemula era waliwo yagezaako okuwemula ani bamuyitanga Lukyamuzi yayimba amasanda gannemesezza okulya ffene naye kale era olaba bwe yali agamba amasanda okunnemesa okulya ffene bwe yayimba yali agezaako okugamba nti siriimu amulemesezza okubeera mu bintu ebyo ne Wile Mukaabya yayimba emmindi Wile Mukaabya yenkana atya Wile Mukaabya omusinga obukulu naye Wile Mukaabya ndowooza tuli mu myaka gyegimu bane manyi omusinga nti wabula okuze ndi mukulu nyinza n'okuba nga musinga kuba Wile Mukaabya ate era naye namusanga mwana muto naye be bamu ku baana be mwayambako mu music Godfrey Bunjo Amiri Sengendo abo bonna nabasanga bato kuggwe muzeeyi okozesa kaddagala ki ndi bwenti mbeera bubeezi toyinaamu yadde koota okimanyi okyasowasa akaana ka 25 nkimanyi nti enkola kimu olina kubanga oli muyonjo olina okubanga omanyi okulya obulungi ki ng'olya okulya obulungi nti olya emmere ekugasa so si ekukkusa naye kati ojja kulaba oli atumya enkoko n'agimma nno n'okugimma ng'alowooza nti kyamugaso nnyo akakoko kakulumyemu naye ko sijja kakuwa muzeeyi enkoko emala mu mubiri ennaku 7 egy'obukulu wandibadde saa zino osobola okwegulira akakoko munnange oli ayinza okulowooza nti annangira kubanga gye nkuliddeko enkoko yagigula nga oli wakamu bwekyatandika kugulira nkoko tanaweza myaka 6 naye ng'olina emyaka 7 n'omusobyo naye ng'alowooza nti enkoko gyaguze olunaku olumu nga akuhostinze yegenda okukola ki okukukuza oba okuŋŋaana okula gwolowooza kati ogirya naawe okula enganze wenkana enganze nga tukosekoose obadde olyanga bulungi nga tolya bikokokoko nze sirya ndya ebintu
ebiyingasa mu mubiri. Naye tolya bikokoko. Enkoko emala ennaku 7 mu mubiri engasa. Era wadde nga bagikumma. Bale manyi tegasa. Egasa mu mubiri. Singa baba gikuwaddeko. Kakati nze ne wala nnyo ebintu ebirimu cholesterol. Yep. Cholesterol kyeki? Bijja okuleeta amasavu mu mubiri ago ne gazimba. Tegeeza tolya nnyama. Ennyama njirya. Teriimu cholesterol. Anti abantu abasinga ekyo kyabalema okutegeera, especially bannayuganda. Balowooza bagamba nti ennyama erwaza, bagamba bo gye balya. It's very unfortunate nti bategeera kibakola bo bakwata bikwate. Bakugamba ennyama singa oba ogiryanga emmere. Mu Uganda tewali wayinza kulya ennyama n'emulwaza. Wali wasobola okulya kilo 2. Teriyo mu mwezi omulamba toyinza kuweza na kilo ennyama gy'olya. Ate obufi bagaba buti. Ate bagenda ogikuwa nga bagitaddemu amazzi. Bagitaddemu kati n'obulwadde bwandikukutte busigala mu supu oli. Ennyama amawanga agali ennyama go tegabugirya nga bakozanga obufi ne bakusalira obufi bwe buti nga balinga basaza makansi. Oyinza okulowooza nti enkoko ebadde katwala ne kabugiva ku muwa ne kagwa mu sowaani. Bali bamusenera essowaani y'ennyama eriko kilo 2 oba 1 n'alya. Muzeeyi omuntu bwakusinkanya Lilipazo oyinza mugamba bigambo ki? Ebigambo byenyinza mugamba nti sala amagezi gonna oluyimba olusangule ku social media, toddamu odduyimba, leka kwonoona baana b'abandi, genda okuŋŋaanya ab'ekika kyo bw'oba oyimbira, genda ogambe maama wo omugambe nti oluyimba luno okawulira bwe kanyuma nti mpa ku nkudi, ogambe maama wo kati alabe oba lunyuma. Singa tumufuna chance nga tumutuuzizza wano ng'otudde awo. Nsobola obbimugamba. Ne bw'aba akutte emmundu nga nze sigikutte, ne bw'aba akutte ekisonga sikikutte, mugamba nti musiru gwe toddamu kuyimba bintu bya kika ekyo. Nkimugamba. Wadde mugamba mbu nno tagenda, njagala mufune we mukuŋŋaanya nga wendi. Ayina ebigambo. Bangi nnyo abanneewanzeemu nga balowooza babirina. Mbakkakkanya kuba nze byenjogera bya magezi. Ate sijja kukkiriza kwogera bya kisiru. Ate waliwo nanga bihapeninga. Byonna buli kimu kibaddewo nga wendi. Kale njagala osinga Uganda obukulu. Uganda ngisinga obukulu ekyo tewali akiwakanya akiwakanye. Uganda so bw'atuula wano ng'oli awo. Sisobola mukkiriza kuddamu kwogera kya busiru kyonna. Singa akusaba omuwandiikireyo oluyimba oluyinza okumuyambako okutrendinga nga bagamba naye nga lw'amakulu. Anti oluyimba bo balowooza ali okutrendinga nti olina kuwemula. Nedda nze kati nina nabadda katuke natadde ku TikTok. Kati kali mu 14K mu nnaku 2. Kantu ki? Ojja kalaba. Nabadde njogera ku bubbi obuli ku kisaawe ky'Entebbe. Kisaawe ky'ennyonyi Entebbe. Abali mu immigration yawo bazibu nnyo. Mutabani wange yabadde agenda alina gy'alaga. Ogenda bimpa olulala. Kale. Emboozi eyo nnungi nnyo. Bajja kungwako tebamubbye nange kye nakoze ne ngamba omwana nti kwata essimu yo. Kuba tubadde twogera ku ssimu. Nti baŋŋanyi biki biki bango ne mugamba nti kwata essimu yo mugye mutunuzeemu nga bw'oyogera nange ajja kumanya nti olina gw'okubira. N'akikola. Kakati onkwata ekifaananyi obiteekewa. Okole ki? Obitwalawo. Nakugambye dda bali ababadde abokukolako tebannajja. So yabadde amugamba ndi mala kumpa $10 olyoke oyitewo. Nga lwakyamu. Nanti ne mubuuza nti akusaba zaaki. Zonna tazirina. Buli kimu zonna zirina. Yabadde ne yellow gundi buku yabadde nayo. Tiketi yabadde nayo. Ne visa yabadde nayo. Yellow book za doctors bali muzisazaamu. Za doctors clinic. Ene ya wano wansi mu kisenyo gitegedde. Fe tukozesa za State Council. Bazisazaamu bwoba. Abaana bange baba bagenda bakozesa za State Council. Abasambula wano East Africa bazisazaamu simanyi. Kitegeeza nti bazikola nga bwe bazaagalamu. Bazisazaamu. Obadde okyambuuza ekibuuzo ebikira. So Lilipazo ogambye straight forward sasi ku nnyama omuweerawo. Twabika. Njagala gwe bayita Lilipazo aleme kulowooza nti munene okusinga Buganda. Ebigambo by'oyimba biyimbira mu Luganda tetujja kukukkiriza at any given time kubeera mu lulimi lwaffe nga lwowemuliramu. Okulutyoboola n'okuvvoola abakulembeze baffe. Kubanga bw'oyogera olulimi olwo nga lw'oyimbiramu ebigambo bwe bityo oba ovvodde abakulembeze ovodde abakulu b'ebika byange abakulu b'ennono ne Katikkiro waffe ne Kabaka waffe oba omuvooleddemu. Mugende eri ewammwe simanyi yeddira ki? Simanyi empulira Lilipazo. Saavaawa. Mbabuuza yeddira ki? Ndowooza wangi?
mukasa taba na kika osobola odituuma n'eggwanga ne bwaba mu Ethiopia ne bwaba mu Dutch nakyo mutuuma. So muleme kudda mu kuzanya amanya abantu balina ekintu kye bayiga buli ayagala okukola ebikolobero b'ensobi abiyimba abikola mu Luganda. Abaganda baseego bagambe baseego bawemula bakola ki tugenda mubuuliriza ngera babasibako nti muli bali bankwe banki Abaganda muli bankwe nti tuli bankwe bonna abatuliddemu enkwe baggwanga ki Baganda bannamu be batuze batulyamu enkwe gundi abatulyamu enkwe waliwo omusajja wano gwe nali manyi yali minisita bamuwa sente za Uganda okugenda okugula eddagala eri abannayuganda bonna. Yali minisita wa health yali Muganda waliwo yali omudumizi w'amagye mu Uganda wano yali avuga miji 17 ne bamugamba okugenda okulwana ku front line bwe yasitula ennyonyi n'agenda ziparking e Tanzania n'aziwa ab'e Tanzania balumbe Uganda yali Muganda. So ekyengo tugenda kijjako olunaku oluddako muzeeyi because waliwo n'ekintu ky'okubanga kabaka mulwadde ate oli musajja Muganda osinga ne Buganda osinga Uganda ngisinga obukulu. So njagala otubuulire Abaganda baba bandyagadde okubanja kabaka waabwe balinamu banja batya ani akkirizibwa okujja okwogera ku bulamu bwa kabaka nga bwe buyimiridde. Abaganda balina eddembe okumanya kabaka waabwe bwali oba tebaliina. First and foremost Omuganda yalina okumanya tujja kudda tubyogereko olulala. Leero mbadde njagala nnyo luwe abaana abawemula mu nnyimba. So essaawa yonna kyemmanyi tugenda kunoonya omuvubuka oyo musisinkaneko ne bwe tubasika kamera omubuulire nti alimba bwana bayagala tujja kutuula naye kuba already ayina ki festival bw'aba agirina nga nnyimba bwana bayagala kugiyiya nze nsobola okutuulawo naye n'atuula wali ne mugamba nti kakati oluyimba eno tune gy'oyagala nga gye wayimbiddemu olwo oluyimba nze tuteekemu ebigambo ebinanyumiramu nga birungi ate abantu babyagale. Kati gwolowooza lwaki abantu basobola okuwuliriza ebigambo nga njogera byogere biba bibi naye bwe mbiyimbira mu luyimba tebaluwulira kati lwaki owemula. So bw'alemezaamu n'atakikola ne balemezaayo festival oli wajjikuba paka kuwulira bubi anti nze bwendi nze tolowooza nti bujja kukyenkya ne bona mpa obukadde 2 nti nja kukeera enkya njagala omuntu ayimba ennyimba eziwemula saa kimanyiira ekyo nze ekyanjagaza kafeero nga mwana muto nga tawemula mu nnyimba ne musembeza ne tutandika okukola naye nembeerako ne manager we Farida akubira gundi oyo tugende paka lwe mulekera omuvubuka bamuyitanga Kizito Godfrey ne mugamba nti kati nze nafunye omulimu kwata oba manager mbutaddewo nentandika okusigala nga ntendeka ebibiina ebyo byonna abo bonna abayimbi babaligidde Peter baligidde Margaret Nampa Elfred Kimera Rebecca Namale Aisha Nakitto Sebowa Mugonza Franka gundi Kibalama Wile Mukabya Godfrey Bunjo Amiri Sengendo Robina Nakisozi bonna bayita mikono gyange bwe baba baagala baveeyo leero mubateekaawo bakwegaane oyite ogambe ne Dani Mugulu omuteeke wali ne Sebato bateeke wali nti ono omumanyi bwe banneegaana sijja kuddayo kwogera ku music obuuze Moses Matovu omuteekaawo nti ono omumanyi ye tajja kugamba nti Semati mumanyi muzeeyi miziki mumanyi kubanza ate muyita papa Moi kojja kagati omutuyambeko muddemu wonna we munaayogerera wonna bajja kumanya mu eddoboozi lyammwe mulikoze ekintu ekyetagisa abaana abagaana bagaane gundi tulina ani akulira gundi media council media council agikulira bamuyitaani mwerabidde erinnya Ragadi koza akulira ki Ragadi akulira National Culture Forum kakati ne National Culture Forum naye erina okuvaayo oyo Ragadi awo goyina okugamba awo kati abo fwe balabanga abatali ba artist kuba tetuyimba anaye Ragadi awuliriza Ragadi muwulize kakati nze Kazibwe kuba nze muyita lya Kazibwe Kazibwe njagala tukusisinkana tujja kujja ne Zubeda nze nja kutwala Ragadi we njagalira mafuna tujja kujja tuwogeremu bwe kiba kyetagisa ku South Festival tuscreeninge abantu abanakolanga shows era tutekewo n'enkola
ekola ebivvulu nga bw'oba ogenda okukola ekivvulu ennyimba z'onaayimba ozituleetere. Mzeeyo olaba kino n'okitukolera ne mugobayo oluyimba lumu kati oba festival ya muntu oba event ya muntu ne mugigobayoko nga yabuwe mumujja kuba muyambi gwanga. Bannange nkugambira wano wendi njagene wa Dani. Yes, ye Dani. Njogere naye. Nja kufuba okulaba nti simanyi bwe ntuuka ku Akero. Nja kutuusaawo. Nawe njagala kugendayo. Simanyi bwe nyeza kutuuka wa minister wa gender. Nja kutuusaawo. Nja kubogera ebintu ne commissioner wa gender. Nja kugenda, nja kubyogerera, nja kufiira ku muntu okuwemula mu bantu. Waliwo n'oluyimba lwa Matiya Kyakamala wali omuwala Nanjeru omumanyi? Omwana gwe bayita Nanjeru muddugavu azannya nnyo ne Maria Mundagire muddugavu nnyo. Taata we bamuyitanga Matiya Kyakamala. Yayimba oluyimba olwo ng'akyali mu kadonka mu Culture Singers. Ekibiina ekyo kyaliwo mu 1973, 74, paka 8 ng'ayimba okuwemula mu bantu. Ne Quran ne Bayibuli ekyogerako nti omuntu awemula mu bantu asibwa ng'olubengo lw'ejjinja mu bulago. Tetulaba lwaki tetusiba muvubuka ono puzzle mu lubengo mu bulago. Bwebanga bayimba ku nnyimba z'ebyobufuzi babasiba. Ate lwaki abawemula? Bw'oba osobola okukwata omuntu ayimba obuyimbi nti olutalo nga luwedde tuli wangula engule nobakuba emiggo miyitirivu oyinza otya okuleka omusiru ono n'awemula mu bantu ne mumuleka. Liri pazo musiru. Yes, buba busiru okuddira ebigambo by'obuwemu bissa mu luyimba olugenda public. Onokiddamu nga waali. Okimanyi nti muvubuka akyalinamu endasi. Anti nze byenjogera. Nze amwe trained soldier. Ajja mmanyiire anneetantale. Nja kumulaga nti we nenkana bwenti. Gwolooza nti kati woli osobola okutambala kakoza mutale wadde mukadde. Oba tinyefunza. Gwolooza nti obuvubuka buba bukulimba. Kale ajja anneewangemu ankwatemu ampulire. Nange mukwate bwe muteeka mu 5 bwenti. Amanyaani amukutte. Omaliriza ogamba ki pazo ne banne abamufaanana. Bannanga bonna abalimba ennyimba ez'obuwemu mukimanyi nti mujja zifunamu. Ate ebiwangaala. Kubanga oluyimba lujja kukyaka bukyasi. Terujja kwagalibwa. Manyi byawukana okukyaka? Okwagalibwa n'okuyitimuka n'okututumuka. Byawukana. Oluyimba lujja kukyaka. Kubanga buli omajja kubanga awulira ekigambo ky'obuwemu ng'akiwulira. Kati ababyagala mujja kuba nabakabanga katono. Ate bakule bave emyaka egy'okwagala ebyokuwemula olwo luveeko. Nga tokyasobola kukola sho n'okizza. Nga bwe bakugamba nti kale tukube ekikadde, gwe mu kikadde tobaamu. Bw'oba okolerera music ow'olubeerera gwe baliryako. Kolanga kati olaba eri Wamala yagenda okufa kuba twali naye ku kavule okuva nga tukyali bavubuka. Ng'ali ku kavule wali awali essomero baliyita Zainabu. Essomero Zainabu we liri awo kavule. Nga we wali Mascots Land. Zainabu manyi weri. Kati nga wabiri nga ennyimba ze yaziyimba mu 1969. Njagala mbeere bw'omu bwenti nga bwe nnenyezaayo daali. Ezo zonna. Yongeramu. Aha. Ojja kuzina ate tuve ku mulamu. Kati yaziyimba naye yatuuka okuba ekikadde. Kati mpaayo akalala. Akalala? Ndisobola ntya okukuleka nkuveeko kikafuwe sikulina ekwana eri mpalampye ng'olwo lwaki neesiga be n'akasanga batajja kumanya mama na mmiro siri kuleka sirowooza nti kibeerawo nga bwayima naye n'olwaleero bwe lulimbibwa owulira nga lupya omanyi mwolwo oluyimba nabaakinga ali baakapu ng'okyali muto? Nga nkyali muto nga tuyimba ye. Ate eri Wamala wali mukulu we wali awo kyali muto. Wali mukulu ng'obaakinga omwana omuto akusinze. Saali mukulu we. Eri Wamala nawe leka. Eri Wamala takusinga myaka. Yali tansinga bukulu. Yali ansinga obukulu ye. Naye nali muto. Nga nze mbeera wano awali ekitebe kya Nuupu. Nga wembeera. Lindako kati eri Wamala yali akusinga emyaka ng'emeka? 15. Wali mukulu. Wali muto. Yali ansinze emyaka. Yali mu myaka nga 5. Nganze ndi myaka nga wansa. Yogera? 35. Emyaka gy'otuuseko kyatema emyaka. Lwaki oba toyogera nne anti ebiseera byonna bwe nkugamba nti yali asinza 15.
simple mathematics vabakola mental work bwengamba nti yali ansinza 15 nga yali na 5 oba maze okumanya ndize nalina 35 akakoko tojja kalya kakati omuntu bwoba oterese oluyimba kati olwalero olaba oluyimba lwe bayita nantongo nantongo teri akusinga nengende Tanzania nga nonya teri akusinga twatandika okuduzinirako 1978 naye abakulabisa omanyi olina okumpaamuuko neku ati asinga Uganda omwami oyo ali ku kamera mugambe nti abeeremu amagezi baleme kulowooza nti ali ku kamera mu wutufu 78 independence twali twagifuna mu 62 naye Sanchez mutabaniwo anti njagala omwana wange abeeremu amagezi kati obadde ogamanyi ontayagala kola ki independence yali abadde agamba nga independence tennabaawo yali yaggwawo yayitako dda kuba yo yali ya myaka 78 independence yali ya 62 enga tennatuuka yali yatuuka temunnagifuna naawe owutuse nyabo eri 62 ino kiri 78 ebe giba giri emyaka 16 gye giba gyakayitawo posti kyemva nsidikiridde nendeka kakati mu byonna abaana music okusobola omulekawo asigale nga akyanyuma abantu bamwagala oyo kakati ojja kulaba ennyimba nga nze nkugamba kino twali ne ba Alex mukulu abo nga bavubuka ffenna tuli bavubuka ne bafire fire nandetera oluyimba entebe nga sirwagala nimugamba ebyo tebikola fire bongo n'olwo oluyimba aba abasajja bakucoganya mukwano bijja kunnema ebyo mukwano bijja kunnema omukazi yerekereza bambi bongole nkubuulire ennyimba ezo sijja zigula nga ngula music by then wagulako ku music kati kiki ekyakutuukako anti music kati mugula yaggwamu sene kati omutundewa nga enkudi nga bayimba nkudi nga nzira mu music era abo be batulemesa nga kati wagaana ololimba waluganda tukubira bulungi music anti kati lwadda n'agenda bwe yavaawo n'agenda ne tukola show bagiyita ya mixed talents ne tukunganya bazanyi ne twali mugundi awo mu La Bonita eyitibwa Nita Cinema n'ayimba n'agenda n'agamba nti ngenze kuyiiya n'agenda e Congo n'akuba ennyimba music n'amukubira e Congo Zaire era n'agaana n'akomawo ne tubeerako mu bbanga tunabeerako ne Baafrica abo ne bamwambala ne bamatovu abo ne babire mutebi n'amala n'alinnya n'agenda e Sweden bwe yagenda e Sweden n'akuba Born in Africa bw'akuba Born in Africa n'adzaako n'akubirako naziri enkadde kati abantu bo balowooza ndi zonna mpya bwe yazza Born in Africa ng'akyusizza beat ensi n'egwa eddalu wabawuli abaana baaluddamuko abaluddamu tebasobola ddunyumisa ne bwe balikola era nagamba nti lwaki tebaasirika ne babivaako lwaki bagegenya ebintu bye batasobola manyi kiringa oli okuyimba kati n'oyimba oluyimba Mary's Boy Child oba omaze ebiseera tosobola kumenyawo Jim Reeves bwe yaluyimba Mary's Boy Child Jesus Christ ye bwe yaluyimba gwe bw'oyimba bino byonna obugegenya bugegenya gundi bw'oyimba Rivers of Babylon ba Abazi nga bagundi bwe baluyimba ba Abazi nebba ne embwe baluyimba bw'oyimba oba ogegenya bugegenya so babiveeko bayimbe ebyabo so omulamu gwaffe olwaleero muzeeyi Kagati abadde azze tuyisaamu ye yaŋŋambye ebintu ebyo byobwemu agenda kulwana nabyo okuwemula sijja kuba bino ebintu yabisoma abimanyi ate ekya artist ayina right gwogenda kuddeyo gayoyogeranga artist yatakusinga obukulu bagamba eriso ly'omukulu performance oba performing art damu bagamba eriso ly'omukulu awaddugaza weewalaba awaddugaza weewalaba so saa waddugala kati bwe wabaye ngeno weewaddugala nga nawe walaba nagambye bino nze ndi Muganda typical ewaddugaza weewalaba weewaliwa emmunye yeeraba bino bye bagamba ewaddugala nno weewalaba kati bweba yeddugadde nga yeri ettaka nga walaba olina okumanya nti ojja kumbuuza ebyo wali oyimbye eki gwolowooza nti ennyimba zonna olaba nga n'abayimbi booli nabo mu sisitimu kati ennyimba ze balina tozimanyi
nze nine nga bonaabo oyagala kale bonaabo ze nga tukayana nga ndeeta ezange nga bawulira ezo nez'abaana abawemula ziri ezange ng'ate enkadde zadda ng'oziwulira ate abagambe nti ababeera ku stage ne tuzannya wabayo director yayasuze nga teyeebase naye ng'ate ye tazannya eyasula nga teyeebase okulaba ekyo nga kyokka mwe mulaba ffe abali ku stage oba ku screen so toddangamu okujejemba ng'ogamba nti gw'oyogera ngaani oba wayimba ki nze ati ebbanga lye mumazeemu nze nsobola okusala ensobi ez'abalala bonna abayimba kati kuba nakamumalamu kati ŋŋenda mu myaka 6 nga ndi mu art oyina 6 togenda bugenzi okumulaba okubeera art emyaka gye mumazeemu sigambye emyaka gyange gye nnina omanyi kati olowooza nja kwogera egijjo oli mweraliikirivu nnyo wesiba kujjanga n'olwekyo bwe baba bakugamba abantu wano omusajja baleeta akatabo ka Shakespeare bwe baali bagenda okuzannya wano era baba producinga ng'ate kawandiikibwa dda baali bazannya Merchant of Venice era babaddamu ne babakola ki bandi badde bagamba ngo mugende muzannye n'olwekyo temujja tukolera bye tutaagala temujja tukolera bivoola lulimi lwaffe temujja kutukolera bivooza nga weemuli gundi yaffe fraternity nga weemuli nga weetuli never sebo puzzle nkusaba tukwataganeko bw'ona ayagala okuvaayo nti ojjeyo enjala mumanyi balina mbu nja kuligira eggaali agenda kuyisaamu eggaali muganda wange olaba n'eggaali erina emmundu sigitya eggaali erina emmundu sigitya naye ate gwe bona gye ebyo mbu mujja kunkuba eŋŋumi naki nze mwezi abalala sibafaako nkwatako omu yagamba banne nti omusajja mumuleke alina ebyuma mu ngalo kale musibe bulungi mweraba nsigadde nze Shamim Mayanja Hijab Nation 31 muzeeyi gyali nnyo mu kanzu ye enjeru ndi mukuyiyiza tabani ku mutwe njagala oyambale tabani ate ofulume ne mu open nga otekeko open shoes nga nazo za white nazo era oziyiiya naye nate nina ekigere ekirungi kyokka nakiraba kati engatto olinga oyambadde boloboto mulinga osidemu essoyo togireeta ku Hijab Nation eno engatto ogiyita ya layisi eno Clarks oyambadde Clarks sambala ngatto ya layisi oyambala na lebo okay so asatu mulumu August bayinza okwagala ani ono yani ebiriri puzzle kankuwe namba yange bonabo yagalo onkubira okakasiza nti kyenjogera n'ennamba njigaba sitya so waba alowooza nti asobola okumanyiira n'ennamba ogimuwadde okumanyira biveemu tasobola ajje buzimu tulabe ekyokukola am ready omuwa oluyimba olujja mu bantu olusobola omuleetera okukola festival ennamba yange eri 0 7 2 27 75 75 Ibrahim Sematimba Kagatto. Nze I'm not challenging anybody. Naye nze nja kulwanagana n'omuntu avoola olulimi lwaffe avoola fraternity ya art nja kufa naye. Okay, so muzeeyi Kagatto bw'atyo bw'abadde olwaleero tugenda kukomawo wano ate ng'era twogera ku bintu ebyenjawulo. So asatu mulumu olujja kuba lunaku lwa mukaaga ffenna tweyiwe erugogo tubeere nga tucelebratinga hijabu era nga bwe tugamba nti omuntu yenna akunama tolina kyofunamu. Kwe kuwemula toyina kyofunamu mujje mpola mpola tujja kuba tusobola okukyusa tubeere ffenna tukkiriza nti bwe weeyambule ate toyina kyofunamu amazima googerwenga gezaako okulaba nti omukya weebikkeko ne bw'oba toyambadde kaka neeyambala bulungi omukyala yenna yandiyambadde bulungi batugambye mbwe neeyambala gye toyambudde yemaze mu ggwanga emikisa gyonna n'emikisa si misiru kubeera wali nkunamyo najyo gitunula eri negigamba tuve wano olaba gyeyuna Tanzania kumamanya abatanzania bambala bulungi yeyuna Tanzania so abakyala abalungi gye bali bangi nnyo okwebikka tekitegeeza nti obizze nti babizze ate ne bw'oba oli libi bw'oyambala enkunamyo tekikulungiya ulidde n'olwekyo temutukunamira kuba mulowooza nti bwe munaakunama ate bw'obeera omubi ate n'okunama manya gy'okoma okukunama buli kimu ekikyo kyeyongera kulabika bubi kuba bw'oli kutama bwoti abali kutunuulira emabega aganyamanyama agakuli ku bisambi tuliba twakwetamiddwa ddanga ye muzeeyi Kagatto tusinkane olunaku oluddako nga tulina muzeeyi ate era nga tuwayamu subscribing oliking ate era okomenting mujje mufune ebimuli abanjagala bambi order from me so njagala n'okubategeeza nti tukola ddiko naye ddiko owakasentemu
saagala baavu kuntawa ow'enjawulo ku balala naye anti kakati akasente bino bye mugenda ne musingirira toilet paper ku mikolo no bye tulimu ne baaluuni kati diko omulondemu bw'oba olina omukolo osobola okunkonamuko enamba yaffe kwerioko nongamba Shamim njagala diko ku mukolo gwange bwe guti ate nendaba nga nzija tubeere nga tukwasaganya bagambe na kino nti wonaakola diko omala kugenda n'otuuka waliwo weera wootakola nga bw'otuuka mu bufo kambwa tukola tulambula so kale tulabagane kamala okulya akakoko kange nga muzeeyi wambugiriza